Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi byakedde n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu wabula gye bungeredde ebimu bibadde n'obudde obw'ekiddedde. Nze Juliet Nateza okutuusako alipoota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Bwe tuba ku kifaananyi ekyo ekikubiddwa ku Ssemazinga Africa kiraga nga bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe bufuna enkuba nnyingi era nga kino kyongedde okuva ku mukuubo gw'enkuba okuba nga gusimbidde ddala mu bitundu ebyo. Ebitundu ebirala enkuba gye tufuna eva ku butonde bw'ensi omuli ennyanja, emigga ssaako n'ensozi. Gwe yeeteekera olwokubiri masekkati buvanjuba ssaako ne mu bugwanjuba tusuubira okkeera n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu. Yo mu bukiikakkono tusuubira okkeera n'enkuba mu bitundu ebisinga obungi. Ebbugumu erya waggulu olw'eggulo masekkati tulisuubira okutuuka ku degrees 28 mu kibuga ekikulu Kampala era nga tusuubira okuba n'akasana okwaka ng'ate bwe kazikiramu. Ewasigadde ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 29 era nga nayo akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kazikiramu. Buvanjuba ku bitundu ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 29, Soroti yo tusuubirayo oluwandagirize. Ate ku lubuubuuto olw'ebugwanjuba Kaseese ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 30 n'enkuba entonotono. Masindi tulisuubira okubeera ku degrees 28 era nga nayo tusuubirayo enkuba entonotono. Mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 25 nga yo akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kazikiramu. Mu bukiikakkono ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 29 bitundu ebisinga obungi era nga tusuubirayo n'enkuba. Ku bibuga ebimu eby'ebunaayira mu Dubai ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 42 n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu. Nairobi ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 23 era nga nayo akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kazikiramu. Wabula yo mu Cairo ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 40 n'akasana okwememula. London ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 23 n'ekiddedde. Bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde kwagaliza ekiro ekirungi.